Zoom Studios 256. Natalia, bw'oba oganya okukola kyenkugambye ngenda kuwalana olyenga n'emirembe gikuwaddeko ewaka nze nkulabula. Sisobola kukuwagira lwa nsonga omwana olinganga mulinako ebbuba. Liri bbuba lyennyini nze nina kye sitegeera. Oyo omwana muwala ojja kumukozesa ensobi. Tofaayo obeera nange gwe kyobamanya buli kimu kibakkiriya ate okimanyi taatawo ne maama wo nabo bakolanga ffe okukufuna gwe. Kati gwe nkitegedde kikogeza ebyo olw'okuba oli mukwano ne Dickson kayita olaba nsobi za kitaawe n'erinda taata kaali kiguwamu nti mweyagala ojja laba. Magezi okimanyi bulungi siyimiridde bulungi nenkakasa bena banfunye akalimu enkoko seggwangu ojja gifuna. Sinabadde ndowooza nti taata wanaava mu kkomera agenda komawo akyuse naye talina kyakyuseemu wadde empala nayongera kuseesaamu buseesa. Ndowooza baba musibamu akamulamba yalikomyawo alangirira Ssematalo waakusatu. Mumaze obudde bungi nnyo mu mpalana ne mutawa mwana wa muwala obudde obumumala kati wuyo ali lubuto ago ge bayita amagoba g'empalana. Nzijidde mu kifaananyi kya malayika enjeru nga nzize kukulabula va ku maka gange. Ate nakoze eki? Kiki ekyakutwala ewange ogambe mukyala wange mbunze nyine enkolagana ne muwala wange? Nze sirina bye namugamba. Weebiri kakati ogenze ogambye mukyala wange mbu nyine enkolagana nani ne muwala wange siganyi wabimanya. Naye bw'oba wabimanya lwaki obyogera? Kakati nze nange ebibyo mbyogera olowooza ebibyo sibimanyi? Olowooza sikimanyi wobba ssente za bbaawo n'ozitwala ewamwe n'ozimbako ennyumba z'abapangisa olowooza nze sikimanyi? Kakati nange ngende ngambe bbaawo munange mukyalawo abba ssente zo nazimbako ennyumba z'abapangisa bwe mbyogera munasigaza emirembe. Kati gw'obigamba bba mukyala wange nga bwe nyina okolagana ne muwala wange tolaba nti otutabula. Kakati Mr. Gatonnya onfunye bubi. Nze nali wane wange ne mpulira emiranga ewuwo nange ne nsitukamu nga neyiba n'engamba kangende ndabe ekikigenda mu maaso. Olwatuuka ewuwo bambi mukyala we n'angamba nti ebyembi muwala we Natalia yafuna olubuto naye nze saali kukigendererwa kutabangula makaago. Kati bw'aba yafuna olubuto oli mwana wange nze muzaala yalufuna tebikukwatako. Nawe oli mukazi oyina abaana bagenda kukula kati labirira baba balemezifuna. Owange yalufuna kyaggwa mbeera mu makaago nange mbeere mu gange toddamu kujja mu maka gange ebyewange byesonyiwe. Olwaleero nzize nga ndi muntu naye kendiddamu okukomawo wano togenda kyagala mama Shakura nkubulira tojja kyagala va ku maka gange. Beera n'amakaago agajjudde ebizibu temuyina nkolagana oli mubbyo babbaawo biki byonna beera nabyo wano tobiyingiza wange ffe tuleke tuli mirembe gyaffe. Mukyala wange nzikiririzaamu byenkola abyagala kati tomulabula totutabula. Saba kunsonyiwa nze saali kukigendererwa kutabangula makaago. Tombulira byakusonyiwa. Banaye ensi eno nga si nnyangu omusajja n'akubayiriza ebigambo naye nga tolina yadde nakyo bimanyi nako. Kakati mama Magezi ekinkomezaawo mirembe. Omanyiza njagala nnyo emirembe era n'abantu bandaba ne bantuuma peace. Kakati nva kwogera ne Natalia n'ansaba nzije mmwegayirireko mu musonyiwe akomewo ewaka. Natalia yagaana okwogera lunnyini lubuto taata we n'anyiiga n'amugoba ewaka. Kati gwe ng'omukyala mu maka sala amagezi gonna
omwana akomewo ewaka kubanga abantu boogera mbu engeri gye walaba nga Natalia akuze agenda kuleeta omusajja ayanjulwe maama waatule mu bitiibwa gwe n'owulira ensaalwa kwe kumukotogera na afune olubuto ofiirize maama we ebitiibwa. naye maama wa Natalia nga yafadde nga n'omwana oyo muto tamanyi na maama we agenda kuva mu ntaana gy'atule mu bitiibwa. anti mbugwe walowooza mbu agenda kuleeta sisita w'omugenzi ajja atule mu bitiibwa. kati Natalia nga we yakusabye piisi nange nkusaba ebigambo ebyo genda obiŋŋambire Gatonnya nga sikwatagana naye ate n'ekirala nze siyimirira na musajja mufumbo mpozi nga mukyala we waali. nkwegayiridde bwegayirizi maama wange omulungi nkusaba genda obimuŋŋambire. tekijja kusoboka nze ndi muntu wa mirembe. kati nga bw'otakisobole tubireke. Yes, hala. Yes. Kakati omuvubuka gwe bayita Filipo omumanyi? Erinnya manyiko lya Filipo naye baŋŋamba mbu abeera eyo Campus mu Trading Center. Yes. Kakati gwe njagala omukoleko okunoonyereza onfuna ebinkwatako mwetaaga. Okay. Muko bw'osala enviiri emabbali y'eno g'omutwe n'amagezi wagasaliramu. ate nakoze eki? Ki kyakutwazisa taata ku poliisi? Nabadde njagala sente zange. Sente waziwa Natalia oba waziwa taata? Naziwa Natalia. Kale ate sente ziwawa Natalia lwaki atozibanja taata? Anti naziwa Natalia kujja kitamwe mu kkomera. Kati no kyolina okumanya wakoze ensobi kubanga taata muntu wampalana nawe kati yakutadde mu bantu bawalana. Kati ngenda kukola ntya kitamwe obutampalana? Tukyalina kyakkola kati gwe lindirira bulindiriza magoba gampalana. Magoba gampalana? Maama Shakulu ekindeesa nzize kukulumirirwa, just kukulumirirwa. Ate mbadde ki? Maama Magezi munyiivu nnyo gy'oli, munyiivu mbugwe obatabula ne bbaawe naye nga lwaki oba obatabula? Amalabayo nze sibatabula, nze nali wano nga neiba nempulira nti eyo wabwe bafunyemu obutakkaanya nange nensituka nga neiba ngende ndabe. Olwatuukayo maama Natalia yennyini nambulira bambi muwala we yafunamuko obuzibu, nambulira ebizibu ebyali bituse ku muwala we nannyonnyola nange nenvaayo. Oyo omukazi maama Magezi tomumanyi, mukazi mutabuzi ayina ebigambo mutabuzi nnyo naye ng'omanyiko kivu yaloga bbaawe n'amuleka mu kasala kkubo kati buli bw'ogenda ewuwe aba amanyi ogenda kubuusa bbaawe. Naye nze nkuwa amagezi gamba bbaawe mutunde wano muve ku kyalo Campisi mukole ki mugendeyo ku mitala emirala. Naye piisi ddala tutunda amaka gaffe olw'empalana. Gwe omanyi kye bayita empalana ng'ate maama Magezi akwesimbyemu ogenda kukogga neze ngoye nga tezikyakutuuka. Omuntu ng'alabye n'empalana yakuno. Nakamya Betty. Nkiddamu okusembayo. Kituufu ddala wagaanye okukola ku nsonga zange? Nagaanye nenkigamba nti ŋŋaanye wabula singa ntegedde nti kyompitira tusandize wano. Kale weewawo ebityo asente zange. Mukulu wampulirako nga nkusaba ku ssente, wampulirako nga nkukubira akasimu nti munnange njagala ssente, oba nagambako kwata ssente ozinteere ku ssimu omanyi n'okubanja. Ate oba kyennaga ekyakumpeza ssente kikulina okukola. Kati woba olina ky'oyagala okukola baaba kikole. Ebigambo kyakosa bingi ebijja kufeenya saa kunsindikiza kukola kyonejjusa. Bw'oba tukola ku nsonga zange akange nkaagala. Nange togenda kunkaka kukola kye sigenda kukola era sijja kukikola. Kati gwe kola ky'oyagala. Bw'onyigiza ennyindo okizaaza omusaayi. Eguzaale. Tujja kulaba. Kaakati omanyi mwami Gatonnya? Simanyi. Naffe twaliko abaana era twasobyanga bazadde baffe ne batusonyiwa. Kati nange mbadde nsaba osonyiwe Natalia akomewo ewaka. Ekyo kyogambye musimanyi mwasobyanga nga mukyali bato, mpozi mwe mwasobyanga. Naye nze mu buto bwange saasobya kuwadde akantu naka. Ekiki? Ate oyagala kuwakana gye nakulira waliyo. Kakati kanzire ku mulamwa ekyokusonyiwa Natalia adde mu maka gange sisobola kikola.
kubanga Natalia yagana okwogera na nnyini lubuto. Sisobola mukkiriza amaka gange okujjako nga mwogedde. Natalia si yagana okwogera nnyini lubuto. Ani? Maama we mukazi wo ye yamugaana okugamba nnyini lubuto. Naye nga lwaki atutabula? Ati si yamuzaala gwe tokimanyi. Ayagala kutabula ne muwala wo omugobe ewaka. Mbadde ntidde nga ndowooza oba ayina kye yakugambye ekyamanyi ekiri wakati wange ne Natalia nga ntidde. Naye bwe kiba nti kale akikola lwa bujja nti si yamuzaala, ekyo si kibi, kiba kinyamba. Lwakuba sisobola kirekaawo era kati ompadde olubimbi olw'okulowoozaako. Sina byakulowoozaako, gwe bitwale nti byebyo. Amuyinako obujja. Naye ate togenda n'omugamba nti Piisa ngambye. Ate bwe kiba kituufu ky'ogamba lwaki simugamba? Anti obeera ontabula. Gwe twagala kutabula. Saagala kuntabula n'emirembe gyange. Saagala kuntabula. Dickson. Wanja ofiisa. Taata we yazze ensonga zonna tuzikwasaganya era ntukkaanya okuteebwa. Naye nze okukuutira Dickson va ku bubbi. Okiwulya? Okyali mwana muto. Kati leero wabbye ssente ekinavaamu ng'obba bintu byabalala Dickson bajja kwokya. Abantu bakambibwa bweru eyo. Okyali mwana muto, kyokyayo ntangaavu. Muzinyo obuki obubbi. Owulya Dickson? Nyanza nnyo ofiisa. Kati engoye zo n'engatto zo sibya byo bikwate oteebeko. Maama Magezi, lwaki munyingiza mu mpalana yammwe gye simanyiwa gye yava nawe gye genda okukoma? Ani agikuyingizamu? Juzi wajja wano n'oyogera ebigambo biyitirivu nnyo byali bingi. Nakati okomyewo oyogera gwe twanga gweyingiza mu mpalana. Nze mba nzize nga neiba omulungi okulaba banneiba bange bali batya. Ewo nakajja emirundi emeka okumanya nga bw'oli. Nze munaye mbadde simanyi nti okujja wano kikunyiza era kikutabula. Kati otegedde toddamu kujja wange, sigala ewuwo nange ewuwo sijjaayo. Kati nyamba okole ekintu eki yimuko ya mukama kagange. Yimuko ya mukama kagange simanyi towulidde. Mpozi onoonya nkutema akabalangulo. Nja kukutema omulawo omutwe ngwase yimuko oti. Ajja mpunyererako. Nzirangamu okulaba nga ojjo nnyenjererako. Nange ewuwo sirijja. Anoonya okuntabula ne Gatonnya wange. Bagambe Gatonnya waliwo ekintu kyakola nga tuteesezza. Gwenga nkulaba wano. Ovuddeyo otya mukomera? Afande yantadde nangamba nti nkomewo ewaka nti onsonyi. Sinnaba kusonyiwa. Nze afande mugambi asooka akuteemukko ogenda onoonye ssente zange. Kubanga nkizudde nti mukomera togenda kusobola kunoonyezayo ssente zange ate nga nzeetaaga. Naye taata kanize ssente ngenda kuzijjawa. Ogenda kunoonya emirimu. Nange kennyini ngenda kukunoonyeza okutuusa nga ssente zange omaze okuzifuna. Mirimu ki? Muwulire nno bwambuuza. Omulimu gwonna nze kasita guba nga mulimu gwonna nga gusobola okuvaamu ssente zange. Nze taata waliwo emirimu gye sobola okukola nga ginswaza. Nkati nga mirimu ki? Kati ng'okutembeeya emamba ensiike ku kkubo. Abantu bandaba batya nga ntese emamba ensiike mu kalobo nga ngenda ngitunda. Nsanga abantu nga bali ku byabwe mbagambe basebo munalya ku mamba ensiike. Nze taata guba gunswaza. Sisobola kuba bulooka. Nze nanzijula ebitoomi ng'ensolo y'omu nsiko. Sika ssente n'ekirala taata nze sisobola kusoloza ssente ku ttooyi. Nze ssebo ntule mu kifo ekiwunya ekijjudde ekivundu mulwa kuba nsoloza ssente kusasula. Taata we sijja bikola wakyo nzizayo mu kkomera. Kati nno owuliriza musiru gwe. Oba omulimu gufaanana gutya? Oba gwa ngeri ki? Oba guwunya kyenkanawa? Oteekwa kugukola ssente ziveeyo ng'ate basasula nze. Kubanga ssente zange nzeetaaga. Okiwulidde? Ojja kugukola. Tojja kusaagira mu bintu. Kana akaana kalazeewo kagenze mmanju. Natalia
Wanji nyabo. Nyoko, funa nyumba yange kisirani. Ani akwadde okusoyigira nyumba yange. Andi kati nze olesenga waggula endowooza za nti onzikiriza nnyo. Sinnakukkiriza kuyigira nyumba yange. Kaakati gwe buzibu. Lwaki wagana okwogera nnyini lubuto? Taata w'olubuto famire yaabwe bawalagana nnyo ne famire yaffe. Kati natya nendowooza nti we nnaamwogera taata agenda kumutulugunya ate ng'omwana w'abandi muto. Toyinaayo musajja mulala yonna alina gw'oyagala? Gyali. Yaani? Kyako. Oyo gw'oba oluwa? Namugamba dda n'agaana. Atya? Mbuye tazaala. Kaakati oyo yennyini erinnya lye ly'oba owaayo bamutulugunye. Nze nga nti okubonyaabonya omuntu nga muwaayiriza ekintu ky'ataakola. Kati gwe ng'obonaabona? Nenga kati taata muyimirira ntya mu maaso ne mugamba nti Kyako ye nannyini lubuto. Bwe buzibu bwo kugamba taata wo tugende nkuwerekere tubyogere. Amanya gange nze Kafere Jamada. Mwebale kulaba firimu zaffe ku Zoom Studios 256. Munnange bw'oba olaba firimu ku channel yaffe eno nga tonaba kusubscribing nkusaba n'obuwombeefu subscribinga. Ate bw'omala kusubscribe ogenda kusubscribing otya wansi awo ugenda olabawo ekigambo subscribe kirina mu kala ya myufu kikoneko bwoti. Olukikonako bwoti tikitiki tono nnyo bugenda yitawo bagenda kuleeta akabonero kakadi nako kakonemu. Bw'omala kakonamu kajja kuba kayamba buli lwetuteekayo kipya oba okifuna obubaka ofuna obubaka nti tutaddeyo ki gundi firimu empya n'ogenda n'ogiraba. Ate ekirala kyensaba n'obuwombeefu nga sibalagira musharinge link. Sharinga link ku WhatsApp ku group ez'enjawulo ku Facebook mu banno basobole okulaba. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala.